Iza nkwanukule mangu nga n'obudde tebonnatuddukako kituufu ensonga eyo bwe twagiraba mawulire n'enkola okunoonyereza n'enfuna evidence eyo nayita olukiiko olw'abakulu olw'uyita olukiiko lwa kisajja kikulu olukiiko olwo lutulamu badepute president banga abaana Honorable Mpuuga, Honorable Nambeshe, Honorable Jole Mugisha ne Dr. Zedriga ne mu lukiiko olwo nayita n'abakulu mu kibiina Secretary General Mwami Rubongoya ne deputy we mchala Aisha Kabanda mu lukiiko mwalimu omwanika w'ekibiina olukiiko olwo nayitamu n'abakulembeze ab'enkizo basatu mu kibiina bendabanga abantu abasajja bakulu ne bakyala bakulu abo nga Honorable Mwanga Kivumbi, Honorable Betty Namboze ne Honorable Medad Segona. Honorable Medad Segona mbona be nayita yatasobola kujja naye era twayitogedde naye nantegeeza nti ayine kooti jaino genda mwera ne mugamba genda olwanire ku eyo front so ne tusinkana ngera bwe nkugambye sijja kudambya ali mu lukiiko ne twavaamu nga mukulu munaffe akiriza ensobi gye yakola ngera yetonze naye era naawe bwa amagezo okukola ebintu bisatu okulekulira mu kitiibwa okuuzaayo sente ezo n'okwetondera bannayuganda you know naye oluvannyuma ndowooza bwe yaweebwa amagezi ag'enjawulo n'akyusaamu ate ku kigambo kye you know awo ate omusango ne gubeera nti ffe tetwakoze enkola eyita mateeka kituufu tetwayita mateeka mu ntandikwa twayita mu nkola ya kisajja kikulu kati enkola ya kisajja kikulu bwe yagaana kwe kusalawo tuyite mu nkola y'ekibiina naye ate era mu nkola y'ekibiina nze engeri gye nnali nti nze nakulidde olukiiko olwa kisajja kikulu olwalowooza nti lumyaliriza naye ate n'alugoba era okusinziira ku kiwandiiko kye okufuna obwenkanya neŋŋamba nze kanve mu nsonga eno neme kubeera nakye bayita conflict of interest kuba nze nali namuwadde amagezi agalekulira so bwe yagagaana nali saagala kulira lukiiko ate olulinga olujulirwamu naye ate nga yali step erina okusooka kino nali nkimuwadde nga mukulu munne kwe kusalawo ensonga eyo nengikwasa mumyuka wange Dr. Zedriga kubeera tuli mu revolution mu magye kano tasobola kukwata jeno era jeno munne kati nenkwasa jeno mulala awo era yekulembera olukiiko lw'ekibiina kati ne tukiza mikono egy'ekibiina era ekibiina nga bwe walabye kyamaliriza kuba kyali kimusabye aveeyo annyonnyole lwaki tajjibwa mu kakiiko ako naye teyannyonnyola lwaki tajjibwa mu kakiiko ako lw'ensonga ya olukiiko olukulira ekibiina kyaffe ne lusalawo agibwe ku bwa komishona oba agibwemu obwesige ku kifo ekyobwa komishona so ne kibeera bwe kityo nina essuubi nti oba oli awo kuba mmanyi alina abawuliriza tuli bantu bakuno tuba n'abantu abakulu betuwayako nabo ne batubuulira ne batulunga tetuli bakyetwala so ndowooza nti ensonga eno ejagenda maaso nga ewayizibwako naye ate waliwo ze bayita uncompromisables nga ze values zaffe ebintu bye tukkiririzaamu ekyo tetusobola kikubako koona naye engeri gye tukwatagana ne twandolinga ensonga zino kirungi nnyo era manyi nze nnyina okukkiriza mutima gwange nti olunaku lujja okutya twogera olulimi lumu ne Honorable Mpuuga naye akkiriziganye nange tiddala kino kyali kikyamu kubanga tusobola okukkiriza nti kyamu ne tuyitawo wano ate ne tweyongerayo bangi besikanyiza nabo gye buyise naye tenemaliza nga nzikanyiza nabo naye ate waliwo ne besikanyiza nabo nga era still kati nga ani nga muganda waffe yabadde ku CBS ebbanga ddene nakola kino naye neugamba no kamuwe second chance ojjukira nga byonna bya through the times of people power ne kati waliyo benjo bagamba nti munange mwami Abedi Bwanika byayogera bibye tebitukiikirira oba oli awo yabala bwa minisita wa Museveni kubanga ne Nobert Mao bwe yatandika bakera lumu Nobert Mao nafuka nti mulabe waffe in fact yadda ku Twitter n'agamba kati nziguddewo olutalo lwa myaka 2 lunagenda okuggwanga Kyagulanyi Mutale kutaka neera bw'amaliza nga minisita so bangi nnyo kubanga kati ffe twafuuka
kyamaguzi wa Mwami Museveni ayagala okukakasa Mwami Museveni nti akola ayagala mukakasa nze nja kumaliriza aba NUP nja kumaliriza aba People Power naye vagulunga ngamba nti tetulwana na muntu yenna era alwana naffe olwana na kirowoozo olwana n'Abannayuganda ffe ebirowoozo bye tukiikirira bya Bannayuganda be baatulonda bye twabasuubiza bye tuliko kye twabagamba luli nga tuli ba People Power nga tetunatandika na NUP kye tubagamba kati kye tugenda obbagamba olubeerera era Abannayuganda bagenda kusigala nga bali mu mbeera eyo ne bwe sibenze Kyagulanyi ne bwabeera muntu yenna sinze nsoose bayimirira bweti ne bwe bati ne Sebagala kuba bye mbagamba byali abagamba talina kyanjawulo ne bayimirira bwe bati ne Dr. Besigye kuba bye mbagamba byali abagamba bayimiridde nange kuba bye mbagamba bye ndi mbagamba n'omuntu yenna ayina basobola okuyimirira naye kasita ayimirira ku mazima ng'ayogera ku bibaluma kyekyenjawulo kyokka tewali muwendo gwa ssente gugenda gula bantu tewali muwendo gwa ssente nakigambye ababaka baffe jjo nti olina okusalawo nga tumaliriza olina okusalawo okubeera ku ludda olw'Abannayuganda bakulonda oba ku ludda lwa Anita Among era nga maliriza mu meeting ya jjo abaka ba parliament twabakyaginze nti mugende muyimirire ku mazima temwetaga kuyimirira eno si nsonga nti kuyimirira nono muyimirire ku mazima okusingira ddala muyimirire mu fesinge Anita Among kuba ye agent wa Museveni unotalo si lwa Anita Among lwa Museveni tuli mu kulwana na Museveni ali mukozesa obi parliament yaffe aba Anita Among mikono gya Museveni mwebale nnyo basebo ne banyabo kumpuliza nzikiriza ntumireko aba NUP bonabona okwetolola eggwanga temubeera waliyo kukijja mu maaso waliwo enteekateeka mu NUP kubijja activities zonna we tunulira uliriza maaso ku lutimbe kabina ku ntebe wetegereze sinema gyeraga webale nnyo webale ampuliriza omulungi abadde president w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu abasinga gwe bamanyi nga Bobi Wine musule bulungi salamu alaikum Babi Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe yonna gy'osinziira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutusaako butereevu ezigenda mu maaso mu kibiina kya National Unity Platform akossa n'eggwanga ddamba okutwaliza awamu awabula ebyo nno bibadde bigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu byavuddeyo n'ayogera eri abo abalina okubanga bafuna obubaka obwo era eno President Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'asinziiridde n'agamba nti ebyo tebalina kye batugamba tulina okubanga tusitukiramu nga Bannayuganda kubanga eno ensi yaffe so kati kiri gye tuli okubanga tuvaayo twerwanirire tusobole okubanga tununula eggwanga lyattu erya Uganda okulijja mu lusibe oba mu busibe bwe tumazeemu ebbanga lyonna naye nga awo gompya nsabe